tetuli wano kuwakanya ekyo njagala munfune bulungi wabula tuli wano okuvoisinga our concern ku byavuddeyo yensonga lwaki batuwadde omukisa okukola apiiru okupetitioninga mu kooti eya National Unity Platform era petition yaffe bagirisiivinze. So for now ye standi yaffe gyetuyimiriddeko nga Shiwaman Segawa n'abawagizi bange mu National Unity Platform. Ne bw'abanga atafunye kadi buno obudde atukuŋŋaanyiza ng'eyagifunye tannaba kutukuŋŋaanya yadde kwebaza ground. Ekyamazima kadi nze ndaba nga yagenda mu mikono mikyamu naye bwe kinaabanga bwe tunga tebatuzeemu ne kigenderayo gye kiri abanaagonda emitima tujja londa umbrella era ekinaagaana tetujja kkakabaana kuba obulumi bungi. Muganda wange yakoze petition ngera bwagambye nti ekiddaka jja kikubulya nga petition ekoze eki ezze. Message gye njagala okuwa bannankyukakyuka tetujja maaso gaffe ku mulabe. Omulabe waffe si Segawa saani omulabe waffe ye Museveni. Mazima omuntu yenna ajja amaaso ku Museveni n'agateeka ewantu ewalala oyo kitegeeza naye mulabe waffe. Mu Luzungu bagamba nti a friend of your enemy is your enemy. Banago omukyalo yatugamba gwe bawa kadi tagenda mugoberera. Omukyalo ye kito kye bwakyogera kati muli nebuuza ffe nga ffe be baagimye naffe tugaana omugoberera naye ffe tetugenda kikola tugenda kubeerawo ng'amaanyi g'NUP tusobole okumugoberera tulina kyakola naye nga tulina obulumi bw'amaanyi nnyo okuddira omunnyo n'okugatta ne sukaali. Kyentegeddeko nti petitions zino ezaateereddwayo kigenda twala ennaku nnya zokka okubanga bamaze okusorting out issues zonna era mu bbanga eyo tubale ennaku 5 nti abakulu bajja kuba bamaze okuddamu petition yaffe era abantu tujja kuba tubategeeza ki ekiddako. Yasi mubeere bakkakkamu tusigale nga tulina obuntu bulamu. Ezimu ku nnono za NUP kwe kubeera n'empisa. Omulabe waffe si Segawa, omulabe waffe saani wabula ye mwami Museveni. Tukutenduli tuginyeenya ate gw'oli mu kugifukirira. Buli lw'olondo ababaka oba abantu bano bakansala oba nga wa kyenvu oli ku nduli ogifukirira. So tulina kuginyeenya ne gw'omulundi gumu. Tovolaba ku mulundi guno ambuleera gwe wogira bakola ki? Weewaawo tukkiriza nti waliwo ensobi ezaakolebwa mu kugaba kaadi. Kubanga amazima ensi yonna ekimanyi nti Segawa oba Shiwaman Segawa yabadde asaana okufuna kaadi eyo. Naye olw'okuba nti amaze okuteekayo okwemulugunya mu kakiiko akaaterebwayo tulina essuubi nti ensonga eziterebwa mu kakiiko ako zigenda kuba nga ziddiza mwami Shiwaman kaadi ye. Era ndi mumativu nti ekibiina kyange kigenda kukwata kaadi Shiwaman agenda kuddizibwa kaadi ye. Era njagala okukakasa bannamubende tetugenda kuwagira muntu yenna ava ku kibiina kyaffe nga wasi wano. Basebo ne banyaba abatulaba olwaleero tuli baana bannamubende era ennaku z'omwezi nga 7 luli confirmed President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja Mubende. Essanyu lyolaba wano eno ly'abaana bannamubende so bannamubende ne Uganda yonna tuli wano okuyisaamu eddoboozi eri abadde tannategeera ti President waffe ajja Mubende ku lunaku olwokubiri. Yambala ebimyufu, kwata umbrella yo, kwata bendera y'eggwanga, ennaku z'omwezi nga 7 ffenna tugenda kubatwaliza y'ensonga lwaki olwaleero tuli mu prep okwegezaamu mu buyimba ekyukakyuka egenda kudda Museveni agenda ekyukakyuka egenda kudda. And everywhere Ra. Kunga Uganda kunga kunga Mubende kunga kunga Kyagulanyi kunga kunga Segawa kunga kunga Abachenji kunga kunga Futu Soja kunga kunga Uganda empya kunga. Nsanyusa obalaba na mikwano gyaffe abali wano olunaku olwaleero. Amanya nze Segawa Ismaili Shiwaman omubaka eyegwanyiza entebe ya Mubende municipality. Lunaku olwaleero tuli wano ewaka
kona nga twagala okuddamu ekibuuzo buli omu kyabuuza era buli omu pressure nga ezibatawaanya baga tuli kuki kyekigenda mu maaso kubanga flaga za National Unity Platform zamaze okugabibwa ene waffe Mubende municipality nejja nga erisinga siya Segawa. So mukubeera nga siya Segawa ne wajjawo amaloboozi mangi agali concerned nga babuuza kiki ekigenda mu maaso abamu nga si bamativu naye kubanga ekibiina kyaffe ekikulemberwa President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kyatusabye okukola petition mu nnaku 2 ezisembyeyo. Kyatusabye okukola petition mu nnaku 2 zokka era petition days zaweddeko zabadde zakoosajjo n'olunaku luli olwasembayo. Naffe bwe twawulira nga batugambye nti atali mumativu n'ebyavuddeyo nga bafulumya list y'aba flag bearers akole petition olw'okuba nti amaloboozi g'abantu gayogedde nnyo nga si bamativu oba oliawo n'ebyavuddeyo ne tusalawo naffe ne tugamba nti mugondera amateeka g'ekibiina kya National Unity Platform gye tukkiririzaamu tukole petition era ne tukola appeal ku Electoral Management Committee ya NUP era petition yaffe bagirisiivinze era tusuubira nti bagenda kuddamu beetegereze bulungi nnyo kiki ekifa ku Mubende municipality oluvannyuma batubuulire ekiddako. Fonna olwaki tuzze okwogerako gye muli Segawa okusingira ddala azze okwogerako gye muli okubagumya emitima nti Mubende yaffe eno tujagala nnyo n'okusinga bwe mulowooza era tetujagaliza kibi. Yensonga lwaki twafuna ne slogan egamba nti tovimba nga tova Mubende. Kitegeeza twali twagala okutandika okulabisa ekitundu kyaffe n'okukitunda abweru wa Mubende ng'omwana yenna ave Mubende nga yenyumiriza mu kuba nti munna Mubende. Kitegeeza ne mu bukulembeze buno bwe tuyayaana okufuna Mubende tujagaliza kirungi, tujagaliza esiko walingire waggulu ng'ebitundu ebirala bwe mukola ki bwe mubiraba. Kitegeeza tuli wano olwaleero okutegeeza mikwano gyaffe abalonzi ba Mubende municipality n'abasigadde mwenna nti omanyi mu byamateeka bagamba omusango bwe gugenda mu kkooti then abasigadde mwenna muba temukyakkirizibwa kukola ki kugwogerako. Yensonga lwaki naffe turespectinga petition gye twakoze ekitulese mu kamera kubabulira nti twakoze petition tulinda akakiiko akakulira petition eyo kasalewo ekyenkomeredde era kyekanaaba kasazeewo tujja kuddamu tubabuulire naffe kye tunaaba tunakola ki tunaaba tunazzaako. But for now ekituleese okubabuulira ne mikwano gyange bano be mulaba emabega abamu bazze ku voicinga amaloboozi gaabwe concerns zaabwe nabo okubeera nga si bamativu. But for us nga National Unity Platform tukkiririza mu unity era President waffe Kyagulanyi tumuweera ddala ekitiibwa era tukkiriza ekibiina kyaffe kyekimu ku bibiina era ebiri serious ennyo okuggyako Mwami Museveni kubanga singa NUP teyali y'amaanyi singa tebatukijjanyaga bwe bakola ki bwe batukijjanya naye kikulaga nti National Unity Platform era kyekibiina eky'amaanyi ekisobola okukyusa obukulembeze bw'eggwanga mu New Uganda gye twogerako. So nga Mubende municipality Segawa alina mmwe nga bw'abadde nammwe okuva edda nedda. Mbadde nammwe nga sinaba na kufuuka mukulembeze, mbadde nammwe nga tubeera mu byaffe bya bulijjo katuli mu nsonga eziri serious omuzungu zayita national issues eziri important. Ntudde n'abasajja waneeno balina ebifo bye bakulembera. Mwami Morris abadde yeesimbyewo Bukoma Nsimbi kubwa MP tebamuwadde flaga naye abadde mumativu era ye n'alangirira n'agamba takomawo independent ate teyakoze petition. Kitegeeza yakkiriza ki ebyavudde mu ki mu kusalawo kwa Bukoma Nsimbi. Ekyo nno musobola kikubirako mu ngalo kubanga abantu betuli nabo bankyukakyuka ebyaddala. Muganda wange Kanyiko oyo teyafuna flag kubwa meya wa East Division era nakkiriza ebyava mu ki mu butafuna flag era naye n'agamba takomawo independent. Yensonga lwaki naye Mwami Mayanja mwena mumumanyi bulungi ye kansala waffe era yalina flaga yaffe eya East Division naye wali waneeno then era naye tutudde wano naye wa National Unity Platform mumumanyi mwena mumumanyi musajja waffe
talina buzibu. Then tulinawo kyangweno wakiwatudde mabega ono naye banaye akaluluko ono abamu temukategeera. Akaluluko ono naki yeesimbyewo ku kifo ky'abakyala mu kozi okiyita otya Female Youth Councillor era municipal era naye yalina flaga yaffe. So tuzze wano olwaleero ng'ensonga enkulu etuleetedde eddala Mwami Kawunga naye atusa nti obwedda manyi tannajja. Mwami Kawunga ono naye ye flag bearer waffe owa East Division nga meeya naye mumukubireko mu bugalo. Nena Kimera naye mumukubireko mu bugalo akomplaininga. So tetuli wano kuwakanya ekyo njagala munfune bulungi, wabula tuli wano okuvoisinga our concern ku byavuddeyo. Yensonga lwaki baatuwadde omukisa okukola apiiru okupetitioninga mu kooti eya National Unity Platform era petition yaffe bagirisiivinze. So for now ye standi yaffe gyetuyimiriddeko nga Shiwaman Segawa n'abawagizi bange mu National Unity Platform. Okujjako abamawere nga mulina ekibuuzo kye mwagala okubuuza, but for now eyo ye standi yaffe. Tulaba ajja kwetaaga okumanya ogambye wagenze no petitioning. Nsonga kize watadde mu petition yo nga gwe omuntu kuba otugambyeko emuti amaloboozi gabana mu Mbende gayogedde. What are those issues you petitioned? Exactly the issues I'm petitioning mostly yabadde ground check. Eyo gye twasinze okwesibako. Ebisigadde bye twayongeddemu biri confidential lwasonga nga bwe gambye ensonga bwe bangulede egenze mu kooti tuba tetugiwa details nyingi, naye ekisinga obukulu ffe kye twa petitioninze kyabadde kya ground check. Power. NUP. Everywhere. NUP. Chagulanyi kunga, chagulanyi Mubende. Sabula. Njagala olebrokinge ku ground check. Andaba ajja kwagala okumanya lwaki twesibye ku ground check. Kiki ekiri ku ground? No, ffenna tumanyi nti woba weesimbyewo mu National Unity Platform ebibuuzo bibeera bibiri. Bakubanga nze manyi nti nze nzikiriza biri bisatu bakubanga NUP yo ebala bibiri. Ekibuuzo ekisooka paper 1 eya ground, ekyokubiri paper 2 eya vetting. Kakati ffe lwaki twesibye ku ground okusinga kubanga amaloboozi mangi agalowoozanga Segawa bwalowooza, agalowoozanga n'abantu bano boolaba bwe bakola ki bwe balowooza. So yensonga lwaki twasazeewo ne tugamba nti ground yaffe oba oli awo tusaba baddemu bakole ki bagyetegereze, bwe banaakizuula nga ddala kituufu nga batusinga ground, then maybe we can respect that. Naye for now twasabye ground yaffe baddemu bagyetegereze. Mazima okusinziira ku nsonga okusinziira mu nkambi yafunye kaadi bagamba ebibuuzo wabigwa ebibuuzibwa ku kitebe ate gweogambe mu petition yo mulimu kyebayita ground check. Singa bo banesigama ku kiri ebibuuzo osuubira banaddamu bababuuze oba ojja kukkiriza nti kakati kyo kigaanye. Then baba kampu eyo ebeesaana in respect ebeesaana etubulire eyo yategedde etya results kubanga ffe nabo tewali amanyi results. Obugalo bwonna nga oli bwavaayo n'agamba nti ye yategedde nti ebibuuzo nabigudde kitegeeza bamulazeeko ne kuki ne ku results ezo, ate nga ffenna tukimanyi ezo results zisigala mu EMC yemanya. Kyobola abakansalas be mulaba abamu be bataawa kaadi bavangayo nga boogera ebitakwatagana abandage ku results zange entegeere okitegeera kubanga ziri confidential, tewali gwe bakola ki tewali gwe baziraga. Ekyo si kituufu. Honorable Shiwaman, sewo singa ensonga zikomawo nga zisigadde ze zimu nga bwe ziri kati kulaga nga omukyala yagisigazza olina enteekateeka yonna ekomawo independent oba onakkiriza okuyimirira emabega neyanza kyobola abantu batandise ngamba nti for now pressure y'olwaleero erindire petition erindirira kiva mu petition. Tetusobola kujungulula kakiiko ke baataddewo kuwuliriza concerns zaffe for now. Ate tekigenda twala bbanga ddene muyinza olowooza nti oba kyetwogerako kya mwaka
abya petition biyinza no by Monday biyinza okuba nga byakoze eki byawedde da so nsaba mumumikirize tulinde ekinava mu petition. Yes. Then ensonga eyo waliwo ayina ekibuzo ekirala. Ensonga enjenjagalo endala okwogerako briefly ya president waffe okujja Mubende. Nze ndowooza nze n'abasigadde ffena regardless of camp mwe tuva, we are very happy okumanya nti president waffe agenda kujja Mubende. Ezimu ku nsonga ezisobolera ddala okutufuula happy okumanya nti president agenda kujja wano okutwongera amaanyi nga Mubende district, nti n'abasajja b'Amenvu yonna gye bali bongera otegeera nti cause gye tulwanirira nga National Unity Platform erina omulamwa, era ku Tuesday president agenda kubeera wano. Kitegeeza oba oli wa kampu Segawa oba oli wa kampu ndala oteekwa kuba wali olwo olunaku. So baganda bange byonna tubyogera naye ekikwatagana ku president Kyagulanyi Ssentamu ffenna tuba banyumba etya emu kubanga bye tulwanirira bisinga ku bifo bino bye twogerako. Segawa ne bw'onoomuwa obwemuppi nga president awangudde era ajja kugasa kitono. Kitegeeza luno olutalo lwe tulimu kati lusinga ku kifo obufo kye twagala ekyaki ekyobwa MP. Ensonga lwaki mbagamba nti bino byonna bye tulimu kati ebya petition weebiri, naye ensonga enkulu esinga okuba ey'amakulu y'ey'okukyala kwa president waffe mu Mubende. Era efforts z'okuba nti omukolo gwaffe gushininga. Lwaki ab'ebuyende bajjuza ekisaawe ng'ate by population bwe tutunuulira population y'ebuyende ntono neeruka ntono ku yaffe eyaawa ey'Emubende. Kitegeeza tuyina ebbanja nga bannamubende okukakasa nti ebigambo bye twogera wano byaddala ne ku ground bikola ki weebiri. Yes. Kitegeeza yes asookera mu Greater Mubende. So mbasaba regardless obulumi bwe tulina essaawa zino ensonga ya president ku lunaku olwokubiri yo tugijanjawalize ddala. Ate tuyina n'omukisa kubanga olumu tuyinza okubanga twataddeyo petition naye nga president agenda na kusooka eno, naye tuyina omukisa nti we twataddeyo petition nga ne president akola ki ajja eno. Kitegeeza tuyina omukisa era ogumulagira awo people power gye tukola ki gye twogerako amaloboozi ago ne gayimusibwa ku olwo kubanga ajja kuba walinga ebintu byonna akola ki abiraba physically. Balanga omulungi tabula ne bw'omukweka mu nzikiza era bw'aseka bagamba nti obunnya obweru mboyo omuki. So Segawa bw'anaabanga ye mulungi era kijja kulaga, bw'anaabanga si ye mulungi era kijja kola ki kijja kulaga. Bino betulimu si lutalo kyova olaba nze saagala muntu awalana munne lwa byabufuzi bikozi bigenda kugoloza mu machi tugenda kuba twogera ki bijja kubyabya gwanga abadongo bali mu ndongo abakinjaji bali mu nyama yaabwe ababoda nga bavuga buli omunga yakola ki nga yadda ku nkondo yengo omukulembeze yali akuvumya munno ali mu ntebe obanga tali mu ntebe nga yadda mu ki mu mirimo gye. So nsaba in everything tubere ne respect eri mikwano gyaffe mu kaseera kana k'ebyobufuzi kubanga I am told nti abamu bakoze ne pate nga bawulira Segawa si yafunye kadi mu nkambi z'Abamenvu ne bakola pate naye tebinaba kugwa. Abasajja b'Amenvu nga bw'okyogedde bakoze pate obamanyiza okukola pate kinawulisika kitya nti kubanga nze ogulawundi nga bwetotunuulira bo bagamba nti abadde ONUP nga ali ku Segawa lwaki gyagenda kuba masembeddewo ekintu ekyo tekigenda kukosa NUP singa kaadi esigala ekinga bwetyo kubanga omusajja omu yambuuza n'agamba nti olaba omuntu wamwe alina kaadi ayiseemu n'emmotoka emu n'akapiki kamu kiraga kiri nga ate omuntu bamuwadde ki bamuwadde kaadi bwekyo okugenda kikolera kiyinga ekibuuzo ekyo kirungi naye era nziramu okuddamu ekibuuzo kya muganda nga oli Munamasaka era kifaanagana n'ekyoyo nti fonnaawo tusooke tuwe respect petition team ye tulabe kyesooke kusalawo kubanga alina we yakyamye n'agula na buguzi bu soda kuba boda
ninga n'abagenda okubunywa balinga batakola ki balinga batabwagala balina obusuku bwabwe. Waliyo omulala alina ekibuuzo. Batugambye ajja omukulembeze naye tebatugamba ate bwetukunga abantu tulina bakunga tubagamba omukulu wajja. Kati ogwo si mulimu gwange. Ogwo si mulimu gwange kubanga nze siri mwogezi wa National Unity Platform Mubende, naye at least mmanyi kubigenda kubigenda mu maaso, era enteekateeka za president okujja fena tukimanyi agenda sooka Mityana amala ajja e Kassanda, bw'ava e Kassanda agenda kuyita Kalonga okusinziira ku bye naakamanyako roadmap nga bweri. Kalonga agendagendako e Kasambya, agenda kujja ne mu municipality ajja kuyitira e Madudu. For now e roadmap ekola ki eriwo kati wane e Mubende municipality nga bomanyi nti tukolera mu government ya Nakyemalira atayagala kulabisibwa kubanga akimanyi wamuwa mu kisaawe Kasaana tugenda mulabisa okitegeera buli wamuwa wonna nga mu town akola ki era muze mukiraba nti nejjinja yamusindika eyo mu kyalo buli wamu amusindika bbali eyo naye era abantu ne bakola ki basigala nga bajja. So we believe temufaayo wawe bamutadde. Ekikulu Tuesday is a public holiday for all Mubendenians abaagala enkyukakyuka. Era olunaku olwo tujja kyemmanyi bwe tunaatuukira ku Friday nkya tujja kuba tumaze okutegeera wa waagera. Naye for now proposal yabadde ya NTC ne Kasaana naye mmanyi nti kuntya abasajja bano gye batyamu erezo venue kiyinza okubeera ekizibu okukola ki okuzituwa naye regardless wa gye batuwa fe weetuli fe tuli bajaasi tulwanyisa yala nankyukakyuka kitegeeza naye bamuteeka kiyuuni tujja kukola ki tujja kutuuka. Wali omulala alina ekibuuzo? Waliwo tiimu eri ku internet Facebook, TikTok n'esigadde nga ekuwagira wakati mu biseera byotafuniddemu kaadi tiimu eyo etandise okukwatagana ne tiimu eri eyafunye eki kaadi. Tiimu yo baako ebigambo by'ogigamba ku social media kuba kati enaku social media etambula nti omuntu wabanga alina statement zakoze nga wa tiimu yo n'akuba tiimu eri obubi ennyo kiba kirina engeri ekirabisaamu sayidiyo. Kimbadde nsaba nti tiimu yo kuba social media ngeri gyenjigobereramu nebisharinga ebisigadde abaana bano wandibadde okukumakumanya bazza enene waliwo nolaba olina agamba nti tebatawadde shuwa kaadi ngenda kulonda wa gundi atali wa redio wabula owagindi. Kitegeeza nti obusungu babana bungi kati abaana abo bakuumeekuume nga ggwe taata waabwe mu njo. Nze kyenjagala okugamba bwe nabadde ntandika okwogera nga tufuna abaana kujja on camera nabagambye discipline nkulu nnyo mu bino ebintu ne mbagamba buli omu alina omanyi obusungu buli omu Katonda yamuwa bubwe. Waliwo oli ng'olunyiiga akubirawo, waliwo oli nga kimwetagisayo okukunyiza emirundi emirala 8 okukuba, ne wabaawo oli nga ye akola ki anyiigirawo. So njagala gamba buli ayagala Shiwaman Segawa nga ddala omwagala ku lw'enkyukakyuka. Tuli wano ku lwa Mubende yaffe ennungi era eyeeyongera yeekulaakulana. So nsaba abusive language yonna omuntu agikozesa nga agikozesa mu kuwagira Segawa agikozesa ku lulwe. Ffe tetuvuma abantu ate tetuduulira bantu. Kitegeeza omuntu yenna ali ku intaneti oba wonna we muli ng'ovuma abantu ng'obavumira mu linnya lya Segawa oba bavuma ku lulwo nga ggwe. Ffe twagala bintu bya mpisa kubanga era tubadde ba mpisa okuva edda n'edda. In fact, ensonga eyo ate esinga okugenda ne kuba n'abamawulire bano aba mainstream tugoberera personal nze ngoberera bano aba mainstream ne ku media naye ne bano abamawulire bano aba mainstream bakuba nnyo enkambi eri jukira tulonda umbrella naye nabo bakikendeeze bakikakkanyemu kubanga bisobola okukyuka enkya omukyala n'asigaza flag mu buli mbeera yonna mu buli ngeri yonna omusajja oyo ajja kumuwako batajja kawa wakyengu kabeera ono mulaba nze ku YouTube. So kati bano aba mainstream nabo bakikakkanyemu bakubenga bakuba waabwe bawumbawumba soko mukulu bibiri abamawulire tebaba bannabyabufuzi baba ekyo bata faction diro bali njagala bobotu
bobo yabatugaidinga bobo tugaidinga tubulire nti mwakera kumajja ne mugaba muntu yabye nga tabbi wagamba nti bwe mutampa kalulu mukawowe naleeta ekyo tukireke ekyo nkimuuliza nnyo omusajja ono gwe bayita Africa tetwogera ku muntu atali ekyokubiri ekirala bosi kugaidingamu sokowulirize bogedde kuba amawulire bogedde kuba amawulire soko kitwekeremuko bwe tuba tukola ku leediyo eyo kati nze nkola ku leediyo bwemba njogera ne ŋŋamba akakiiko katulimbyemu njagala bambuulire Sumaya enkaaga ye yabaddewa mbuuza kibuuzo ne mbuuza enkaaga ya Suma ebaddewa siamanyi nga Bobu tugamanyi nti Bobu musajja mugezi Segawa ayina amasanyalaze Sumaya nti abadde mu struggle kadi ojuwani ne mbuuza ekibuuzo so mbasirumbye okujjako ono akiwulidde akutemeseji yange agirya yagitwala nga bakoze eki ate ekirala nze nabagamba sisobola kwakitinga nnomo in an abnormal situation shegede bulungi bemba sagala mwai mu 7 ne bobo nsala mbasigenda kola ki so ila amawulire mu bitulekere fe tujja kwehandaulinga alhamdulillah kubanga nekirala kyatamanyi tujja kyekwasaganyiza nange ndi munamawulire ya munamawulire. I want to take over now. You are a journalist. You know what it means to say minimum broadcasting standards. So boss, UCC regulating a piece goes okay to Sunnywe. But to going wrong, it's UCC to come and regulate, not civilians, not local people. It's UCC. We are regulating. But why to aye tusobola omukuba singa akola ebyekito abenye ekyakuma kyakola ebyekisimu mulabe yita musikuba nti wamawulire bamanyi tuwuliziganye kubanga tunatera omaliriza ne bwana atugamba ati tuwe bushizo obutamuwa kuba siyatutegeerera twamagala ng'omuntu so kadi bwebeganyanga kigambo tetujja kuwa omuntu era gwakola ki twalowooza nti yagenda okumusanyusa ekirala bwana Segawa ati nziramu okubajjukiza nziramu okubagamba akantu kenjagala mutegeere bwe twate tutandika nabagambye not until nga petition results ziwedde awo wetujja okuddamu okufuna public communication endala. But for now I want us to respect ekibiina kyaffe mwe tuva ffenna kuba ffenna ye taata ye maama waffe ate so kitegeeza okutandika ne Mande bijja kuba byakoze eki bijja kuba byawedde so kitegeeza obwobudde butono nsaba tubugumiikirize ba flag bearers abali wano nga ba NUP mwe bali bangi mwete mwebuuza lwaki omuntu yali badde riskingira ku Segawa najja ng'alina ne flaga ye na riskingira ku Segawa atalina flaga munfuna oba kitegeeza abantu balina ensonga zaabwe zesaagala abantu batwalira itiri so for now nsaba tu respecting ebyavuddeyo engeri gye twamaze okuwaba mu kooti tulinde omulamuzi akole ki asalewo ekisembayo mubadde abasinga mubadde mumbuuza kunva Mubende Festival nga mubuuza kati nva Mubende Festival budde nga kiri kityayo ya kati wagivaako va Mubende Festival si ya Segawa va Mubende Festival twagikolera obukulembeze obwayo nga yo era gyeri ekyenjawulo twagisembezaako mu Desemba nga mukaaga lwansonga mu January tugenda kuba tuli mu kulonda nga tetusobola kukola ki kwandolinga bintu bira ate ne poliisi oba ogiwadde omukisa okukola ki okukutawaanya so twagisembezaako nga mukaaga Desemba ye communication ndala gye mbadde njagala obagamba
Mubende Festival season eyokuna weri yanga mukaaga December. This time round tugenda mu Mayor's Garden mwe tugenda okubeera lwansonga waliwo abantu kati betuyina nga tebakyayagala kubwa nfuufu naye nga ate kozi y'okwesitulanga bannamubende bajagala n'okubeera proud okubeera nti bannamubende nga bakola ki abajagala naye ng'ebimu ku bibatawaanya kubagamba tujja mu kisaawe kasaana mu nfuufu abamu nga bakola ki ne bakaluza ensonga lwaki twakyusizza venue tugenda ku Mayor's Garden. Mubende Festival timu yeno season twagala kwongera ku baana betuweerera mwena mukimanyi bulungi okubeera twatandika nva mubende tuzze tutopingako abaana bataano every after festival. So naguno mwaka twagala kwongerako abaana ate bwe tubadde mu kalulu tulina abaana bangi betusuubiza okuweererako nga bambi otuuka gye babeera nga famire yaabwe tesobola kuweerera mwana oyo. Muzze mulaba batambula naffe mu campaign, muzze mulaba abaana bentera okukwata neneeyama neŋŋamba oyo nja muweerayoko abamukanyika abamanyi yaliwooko. So abaana abo ekiroto kyabwe tekisobola kukoma ku Segawo olw'okuba tafuuse MP. Okimuntegeera Segawo batafuuse MP abaana bateekwa okugenda ku ssomero kuba enkya bayinza okufuukamu Segawo omulala, enkya bayinza okufuukamu Maviyo omulala, enkya bayinza okufuukamu Mayanja omulala. So tubawo omukisa nga naffe ffenna nga bwe tuli wano tuzzaayo amawulire festival egenda kubeerawo nga 6 December. Ate ku mulundi guno njagala tugiwagire nnyo kubanga twongeddeko n'ebyetaago bingi eri abaana abo. Muzze mukiraba nga buli weggwa twongerako abaana ne tubawa scholastic materials ne tubaweerayo ku fees. So fa kitegeeza emyaka ena gyebeddewo buli weggwa twongerako 5 abaana. Tulowooza twagala okutuuka nga nva mubende family erina abaana bangi ddala nga baana bannamubende. Era mwana bwe twafuna basalize za university twazigabira abaana twawadde abaana 25 basalize aba university 25 basalize zino za degree era abaana bazifunye. Kitegeeza buli we twongera okwewagira nga bannamubende. Segawa si yafunamu waliwo yagamba bamubende Segawa yagifunamu naye singa tukwasaamuuko n'olaba kyekitwala okukola nva mubende kyoli aleeta omutwalo gwe n'alaba nga kituufu abaawagidde naye ebijjirako biki bingi. Mama Kiti yemuze mulabye tugaba twagaba Mama Kiti 12 ne mukana akalulu ezimu ze tubadde tugaba zaasigala muki mweri festival. Kitegeeza bwe twamala kyayitula ne tukola Mama Kits. Buli Mama Kiti gy'olaba tuwadde omuntu ya mitwalo 5. Kati golowooza Mama Kiti ezo bwe tuba tetulobinze mu mikwano gyaffe ne gate collection gye tukola tusobola okuziwaayo. Wano bangi nnyo abafunye ku Mama Kiti mu bitundu byammwe nga tuziwadde bakyala bammwe naye Mama Kiti emu njagala ogiramuzeeko mu pharmacy olabe ya ssente mmeka. So njagala nva mubende festival tugi owning nga bwe tubadde tukola ki tugi owning. Waliyo abantu bemanyi nga nasi badigize naye nga kwolwa akola ki abeerawo. So nsaba omutima ogwo era tugusigaze. Segawa ajja kusigala nga akolera bulungi mubende ate ebyokutumbula mubende without parliament or with parliament. Segawa agenda kusigala nga ye mumuli gwa mubende municipality. Kubanga wano wetuva wetusibuka ate wetumanyi tosobola kuwaana gomba nga sijova, tosobola kuwaana lw'emiyaga nga sijokola ki nga sijova. Era oyagala wano kuba wookola ki woveera woomanyi. So mbasaba obumu obwo tubusigaze wamu tutambulire mu kifaananyi ekirungi ekyabannamubende. Njagala kwebaza mikwano gyange mwena kuba tetwataddeyo kalango na 0 franka sanisa okukulaba. Frank oyo y'omu ku bantu abalinga tebampagira but I'm so happy okulabako kimpadde amaanyi mumukubireko mu bugalo kubanga omuntu kirungi omuntu because nze saagala muntu yeekwekerera. Buli weekwekerera tokulaakulana, buli wokwenyakwenya abantu tokulaakulana. Omuntu ateekwa kuba na side emu n'agamba nze ndi kweno nontantiiru kati naye Kaziro oyo nsanyusebwe mulabye ensanyuse nemmanya nti yes akkiririza mu kyetukkiririzaamu nti enkyukakyuka ya ddala. Tetuli wano kuwakanya nkyukakyuka, tuli wano kugyongerako munfuna. So n'ebigambo ebyo nsaba bwe tuddayo Morris agenda kwogerayo obugambo 2 ne mwami Kanyike 2 ne mwami Mayanja ne mwami Kawunga awo tuwunzike. Neyanziza people power, our power, people power. NUP everywhere. NUP. Tuli wano olwaleero mu process eno
eri ligo kadi zafulumye era muganda wange ono bwe yampise ne mugamba nja kubeerawo nze Morris Lule nabadde nvuganya ku ntebe y'omubaka wa paalamenti wa Bukoma Nsimbi North twabadde abantu 7 naye tulowooza era twakkiriza nti yalondeddwa yoyo kubanga ne incumbent yabaddeyo ekisanja kimu kadi teyakoze eki teyamudiziddwa kubanga luli tewaali kaseera kakwekebejja kimala guno omulundi okwekebejja kungi kyova olaba ab'opposition bulijjo ey'ekiwaanyi system etandise okukola ki basesema naye ate ekikwewuunyisa nti bwe basesema ate ba opponent baffe mu kifo gy'okusanyuka nti tusuula amapeesa ate bagamba nti musudde abantu ab'amaanyi mu basigaze ne weebuuza lwaki ffe bwe tujjamu omusambi gwe mulowooza nti w'amaanyi ate mwagala tumusigaze so n'olwekyo tuli wano muganda wange yakoze petition ngera bwagambye nti ekiddaka jja kikubulya nga petition ekoze eki ezze message gye njagala okuwa bannankyukakyuka tetujja maaso gaffe ku mulabe omulabe waffe si Ssegawa saani omulabe waffe ye Museveni mazima omuntu yenna ajja amaaso ku Museveni n'agateeka ewantu ewalala oyo kitegeeza naye mulabe waffe mu luzungu bagamba nti a friend of your enemy is your enemy kasita olaba omuntu nga yeekwenyakwenya n'omuntu omulabewo omwewalanga n'olwekyo bw'owulira agamba nti Ssegawa bw'atafuna kaadi oba gundi bw'atafuna kaadi ngenda n'owamenvu oyo tandika okumutunuulira ng'omwetegereza kubanga omulabe waffe si Ssegawa omulabe waffe saani wabula ye mwami Museveni tukutenduli tuginyeenya ate gw'oli mu kugifukirira buli lw'olondo ababaka oba abantu bano bakansala oba nga wa kyenvu oli ku nduli ogifukirira so tulina kuginyeenya negwo omulundi gumu kyova olaba ku mulundi guno ambuleera bwe wogira bakola ki nga kubanga process eyayitiddwamu okuleeta abantu abo ebadde yeesigika so omuntu yenna gwolaba akutte ambuleera tiikinga guno omulembe gulimu abantu abagezi bangi ffenna tetusobola kubeera bakulembeze nze okubeera mu struggle tekinneetagisa kuba nti nyina okumala okubeera n'ekifo okitegedde kyova olaba bwe saafunye ekifo nakkanyene nga kale ono kagende ku frontline ffenna tuli bajaasi tetusobola kubeera ku frontline omulundi gwe gumu Ssegawa bw'aba tukulembedde ffe katubeere emabega waliwo n'abagenda okubeera mu kiyungu nga bafumba mmere nabo bajaasi balwanyi kyenkanyi tolowooza nti ono gwe bafulontinze wano yeew'amaanyi waliyo n'atagenda kujja nga yali agenda kubeera ku ssimu ye agambe nti waayi Ssegawa ayise puresa ne mujja wano ye naye yakoze omulimu gwaki gw'amaanyi so tetuleme okuddira bannanuupu bannaffe bannankyukakyuka bannaffe bino bibaddewo olw'ensonga okuvuganya kubadde muffe ekibiina bwe kimala otuwa omuntu amaaso tulina okugejjamu ne twegatta ne tunutulira omulabe ye mwami Museveni ye NRM abatufugidde emyaka kumpi 40 teri muntu alina myaka 45 nga alina pulezidenti gw'amanyi bamanyi omuntu imagine emyaka 40 45 bwaba nga basalirawo Uganda nga balina emyaka 27 ffe tuli mwasa twalwawo kitegeeza obudde bwe buno obudde bwe buno people power our power Bannabukoma Nsimbi mbabuuzaako mbaagala nnyo wadde nga sitwafunye kaadi abawagizi baffe twabagumiza emitima ne tubagamba tugende ne gubawadde kaadi emyaka 5 bwe ginajja gwe tuwadde kaadi naaba nga takoze bulungi tujja kubaawo naye nga tugenda sigala nga tuli balwanyi ate nga tulwanira mu ango endala mune mwami Kanyike People power, our power, people power. NUP, everywhere, NUP. Ndi musanyufu nnyo kubanga mwami Ssegawa olunaku olwaliro ovuddeyo okutangaza ku bannamubende municipality kwebyo ebibuuzo ebingi babadde bayina ekyo nno tekitera kusangika era ndowooza ku mulundi guno NUP yesoose okuwandiika ebyafaayo bw'otunuulira process eno okuva bwe yatandika ey'okugaba flags okuva ku mutendero gwa local government paka okutuusa kati wano ewaffe Mubende tukoze ekyenjawulo era ntunsuubira buli kifo kyonna bw'otunuulira kibaddeko abavuganya naye abakomyewo nga ba independents batini nnyo so kati mwami Ssegawa bw'avaayo n'ategeeza nti tulindeko tusooke tuwulirize petition gye yataddeyo kyekigenda okuddako nakyo kyongera okuwa essuubi nti oba oli awo tetuli mu kuzimbulula wabula tuli mu kuzimba ekintu eky'obuwangaazi ddala njagala okwongera ku ddoboozi lya Ssegawa lyayogedde
eryokuba nti abantu mukakkane. Kyentegeddeko nti petitions zino ezaateereddwayo kigenda twala ennaku nnya zokka okubanga bamaze okusorting out issues zonna. Era mu bbanga eyo tubale ennaku 5 nti abakulu bajja kuba bamaze okuddamu petition yaffe era abantu tujja kuba tubategeeza ki ekiddako. Yasi mubeere bakkakkamu tusigale nga tulina obuntu bulamu. Ezimu ku nnono za NUP kwe kubeera n'empisa. Okubeera ng'omuntu alina discipline ne integrity nakyo kikulu nnyo kiri kimu ku ezo ko principal values zaffe. Tusigaze integrity eyo. Olwo nno tujja kusobola okutambula nga tuli bulungi nnyo. Kankuwa ekyokulabirako nze nali nvuganya ku kifo ky'obwa Mayor East Division wano Mubende Municipality. Lesi twagirimu abantu babiri ne muto wange Kawunga. Bwe baamuwa flaga nzo saavaayo okugamba nti kanzije nga independent. Dho nali nkisobola. Naye nagamba katumuwe omwaganyi ogwokubiri tulabe kikyanasobola. Bw'anaaba ayiseemu wali ng'akikubye nga bitambudde mu ngeri etali nnungi then tunajja tujja kubeerawo ku bbali awo nga twetegereza buli kimu. Jasi bannamubende mubeere bakkakkamu amaaso tugateeke ku mulabe waffe. Mubende twetaaga okugipaintinga with red. Akanaaba kayiseemu nga bwe mumanyi bw'oba ozimba kati oba otunula ekizimbe ekyo wabeerawo ke bayita kasikaati naye kabeera eno wansi. Kati obwo tujja bubalekera obwabakansala b'emiruko obwo butinye nnyo era bujja kubeeramu nga kasikaati okujasa okunyiriza ekizimbe. Naye twetaaga red buli wamu wonna. Olaba mpuleera People power, our power. NUP everywhere. NUP. Tugende wa Mwami Kawunga kubanga ye flag bearer wa East Division naye abeko kyatugamba. Wa Mwami Kawunga Kawunga aja Kawunga sijangodde wa ayongererawo lenzi nina baba lenzi nina ndi musanyufu olwo baganda basaba enkyukakyuka batwegaseeko olwaleero n'okwogera kwa Honorable Ismail Segawa olwaleero ku bantu abadde babuuza ki ekigenda okuddako. Segawa oluvannyuma lwaliza okufuluma eziraga nti flaga yaweebwa omuntu omulala tekimuggyako kubanga wa opposition oba wankyukakyuka. Nze ngamba tetugenda kubuuka kidiba nga tetunnakituuka. Leka tulinde ekivudde mu petition gye yataddeyo omukulu then tulabe butya bwe tusobola okureactinga. So tubeere bakkakkamu tulinde kuba tosobola kuwaba musango nomala n'ogamba agwakoze eki gwaganye oba kooti n'ogikubamu ebituli. Kati tulinze kiki Shuaman kye yateekayo then tubawe way forward kukigenda okukola ki okuddako. Naye nga kitubakakasa kimu tuli bankyukakyuka abali solid era abaagala obukulembeze bwa Mubende ate abaddala olaba wano bonna baddala twagala kukyusa Mubende municipality ne Mubende district. Ebyo bye batusibako nti Mubende y'abamenvu ebyo bigambo byabwe. So tetwagala kuluno kozesa mwaganya gwonna kuba mulabe mukisa kutwala Mubende municipality kuddamu gitwala na kugikulembera. So tuli wano olw'ensonga emu ey'enkyukakyuka n'okwagaliza Mubende municipality ebirungi n'okwegatta ku ttiimu esobola okutuusa Mubende municipality ku buwanguzi. Kuba mu parliament ekibayo twetaaga babaka era bw'oleeta striker twetaaga ate bagenda tufunira amagoola amaki amangi. So y'ensonga etutuuziza wano okulaba nga tusala entoto butya bwe tukola ki bwe tugguka. Tulinze ekiva mu petition bwe banagiddamu tujja kuba tujja n'eki ekigenda okukola ki okuddako. People power, our power, people power. NUP everywhere. NUP. Meyo kanya necha EMC okujja ku ground era advice yo eri cheri EMC. Ndowooza okusaba bw'oteekayo mu kooti ky'ogisaba kyekuwa oba kyekuddamu. Era omukulu bw'aba yataddeyo ng'asaba kuddamu kukyalira ground nange nzikanya nakyo kubanga vetting etwala 40%, 60 eriruddawa ground ate 60 yesinga n'obukulu ennyo kuba yo yedetermininga nani gwe basindika muki parliament. Era nange nzikanya nayo nti leka ekomewo ejje visiting ground etegere kye kyakoze eki ekyabaddewo ne banambe ne municipality ki kye bagamba. Bwe bagamba nti Shuaman tagwanidde direct tujja kwegattako yakoze eki agwanidde kubanga tugyesiga era twesiga ensalawo yayo n'ekibiina twesiga omulembeze bwakyo. Ekyo kigambo kyosemu isi kyesazeewo oba NUP kyetuwadde kyetukyoggenderako. Katugende wa Mwami Mayanja.
gira wano ebera nyike nyike yebera onora nu kukola ki ule okuloka basimira ne kibuzo okusookera ddala njagala okubeebaza mwenna abantu abazze wano mubalabe emabega bangi nnyo okujja kwabe wano bazze olw'okwagala n'omutima eri Shuamani Segawa n'ekibiina kyabwe ekya National Unity Platform. Njagala okubeebaza olw'omutima ogwo gwe musobodde okuba nga mulaga, naye njagala obajjukiza ekigambo kimu. Pulezidenti waffe bulijjo atugamba nti ekigendererwa kyaffe nga NUP tetujja kulwanira bifo, kubanga tulina ekigendererwa ekinene ekisinga ku bwa kansala bwenkola ki bwendiko. Nze singa kibadde kisoboka olw'obulungi bw'ekibiina ng'obwa kansala babusinga nandibadde mbaako ne gwembuwaamu, kubanga ekigendererwa kyaffe si kyakubeera ki kansala, wabula ekigendererwa kyaffe kyekyokulaba nga Mwami Museveni ne regimu ye effujjo lye bakoze ku bannayuganda tukomya abantu abo. Njagala osaba bannamubende weewaawo tukkiriza nti waliwo ensobi ezaakolebwa mu kugaba kaadi, kubanga amazima ensi yonna ekimanyi nti Segawa oba Shuamani Segawa yabadde asaana okufuna kaadi eyo, naye olw'okuba nti amaze okuteekayo okwemulugunya mu kakiiko akaaterebwayo, tulina essuubi nti ensonga eziterebwa mu kakiiko ako zigenda kuba nga ziddiza Mwami Shuamani kaadi ye, era ndi mumativu nti ekibiina kyange kigenda kukwata kaadi Shuamani agenda kuddizibwa kaadi ye. Era njagala okukakasa bannamubende tetugenda kuwagira muntu yenna ava ku kibiina kyaffe nga wasi wa NUP. Pulezidenti yatugamba nti omuntu yenna NUP erina omuntu atya oyo wa National Unity Platform. Teriyo nti ono wa independent ono waki ono waki, tulina omuntu omu yekka gwe tugenda okukola ki okuwagira. N'olwekyo mbasaba okubeera abakkakkamu, tulindeko tulabe ekibiina kye kigenda okukola ki okukola n'akakiiko. Ndi mumativu nti byonna gye binaggwera Shuamani Segawa agenda kuddamu alangirirwe nga fulaga beyala wa NUP. so kwetonda kubanga nze nina enyiike ate nyiike y'amaanyi nnyo olw'ensonga nze mba ndi muwagizi wa ttiimu yange ya National Unity Platform, ate basaagala abantu bamu ate egwe oba bagambe nti ate awe nafuye oba okitegera ekintu ekyo bawe mpampagira ttiimu naye nabanga lwe bigendo ginafuya ate awe era mba nina okubakola ki kuulya ng'enyiike ekola ki ennuma baadi wenkubamu akafaananyi nga Mubende district tulaba nga muganda waffe Shuamani bw'aba nga taliiko tugenda kunakuwa kubanga batooki eri waggulu yes kyo kituufu mumugamba tulina okuwagira National Unity Platform, naye era omuntu ku mutima abako n'omuntu gwakola ki wayagala ate n'enyiike ebeerawo otegeera, kubanga olwaleero tojja kuŋŋamba ati n'essaawa zino taate kalinga essaawa zo ku National Unity Platform tulina umani MP naye simumanyi nze nga nze mujja kunsaasira simumanyi oba okitegeera. Kati ote bw'otuuka ne wano tugenda ku MP nawe ne twala tula gwe tumanyi kati mwenge ekibiina kiba kisigadde luddawa mba muli mu kusula kibiina. Kati nga nze kino kyogera National Unity Platform kubanga nze n'oba onsanze NRM sigimanyi kuva mu buto ne taata wange era agenda okufa nga akimanyi ze siriwe NRM bye byatulwanyanga nangoba ne waka, naye bwe ndaba ekintu ate ekikyankalanya nga ndaba ate neno gye ndi ngenda kuba sifunye wini wadde n'awamu baapulya nga nva mu mbeera. Era omukulu ow'egundi ow'obukoma nsimbi nanya akubuuza wagambye muti oli oyo wamulekedde kituufu wamulekedde neyanzanyo neyanzira naye n'ogamba nti bana bakoze bubi ng'akoze bubi ng'omulina kusanja ekikola ki ekiddako, ate bw'anaaba nga takoledde ddala nga tafunye ng'oli opponent we ng'amukubye ate enyiike eyo gutekuyise bubi enyiike eyo opponent wakoze ki singa owe NRM anaamusabula enyiike eyo ategenda kuyisa etya otegedde. Yes waba alidde n'akola obubi
ojja kulinda bava eringa ekisaala kiweddewo bamugobe nado wenaalembwa n'amusabula openetiwo onoowulira otya nolwensonga mbadde njagala akakiiko kajje ku ground nga tekatumye kesitukire akajeeko kenyininyini kenonyeze ki mukituufu si byakutuma n'obuuzi n'okuba essimu n'ogamba eweeyo kiri kitya mujja kunsonyiwa ne bwe akakiiko sikalisiza mu maaso naye tekaka katuma butumi era bonabona abali wana bakiraba bakimanyi akakiiko gyakakuba simu mujja kunsaasira kubanga ku ground niwobuuza omwana omuto niwobuuza jjajja bamanyishiwa manisegawa zabantu oponatiwe muganda wange naye sagala kutafuna wini nga nina national platform njagala wini zokka ne bwe nawe otagenda kufuna wini ate nga kakakiiko ko nga katuma butume mujja kunsaasira akakiiko badde mbasaba mujje ku ground mwetegereze kubanga tulina enyiike tetwagala kusemba nga mubende era bwe tusemba kulunda akakiiko mujja kwa mutukoze bubi tetwagala kusemba era enokubaako n'emijiji egikola ki egigikunga onokunga ota protest vote ngate nga nawe bwenyini nyini tolina bakukkiririzaamu protest vote onokubanga olina emirandira egikukkiririzaamu kinaba ogamba kati kunga protest vote ng'abaana bakola ki bajja negwe tolina wadde n'omu asobola kugamba nti olaba oyo banayoka kale genda kuwayo chance abantu babiri bokka tumalirize babiri bokka tumalirize wanje amanya n'endoboozi ndibamonga asana nze ngenda kubeera n'ekyomwami ono ngenda kikomekerezaako olw'ensonga nti olwaleero luno bwe tubeera nga twagala ekibiina kibeere nga kitwala obuyinza toyinza kuŋŋamba nti omuntu bw'aba nga ayiseemu mu kkubo nga kituufu okimanyi nti ayina abawagizi n'ayitamu mu kkubo ng'ate okimanyi yafunye kaadi lwe lunaku lwennyini lwe tubadde tukola ki tulindirira kaadi n'ayitamu ng'ayiseemu ne boodabooda emu ne moroka ye ng'akagombe kaja tiiti ekitegeeza ekyo kigira ki nti kabonero kalaga nti mu butuufu ku gurawundi tokola ki omusajja agambye nti ku gurawundi baatuma butume nze ndi mwetegefu nakyo olw'ensonga nti singa omuntu yasobola okulinnya wano n'agamba nti azze kunoonyereza nga takubye essimu ekituufu yandibadde akikola ki akimanyi era ng'akiraba mbadde nsaba ng'akakiiko nti bwe babeera nga tewaliwo mirimu gy'amaanyi nga bwe kiba kyetaagisa ffe tuteekemu sente ezaffe bajje balambule balabe ekiri ku gurawundi batubuulire amafuta geetaagisa sente meka tugasolooze olwaleero luno tuwadde gundi kaadi naye nga n'abamenvu bennyini abaali bapipira bakoze ne pate n'ensonga bagamba nti tubadde tutya akasajja katya kamwako kakavuddemu akakalu tukoze ki tukamaliriza so ekyo kyeraga n'okweraga ne muwala wange ayonka asobola okimanya nti kituufu kaadi weetudde si we wankyawatulu wabeera nga abali mu mubende muno ng'abamu tebakolera menvu nze ndowooza nti waliwo ekitali kiki waliwo ekitali kituufu so nze nfundikira ngamba nti tubadde tusaba abakulu bajja ku gurawundi yes ndi musanyufu nnyo ate nina enyiike nnyo ng'omunamubende ate nga futu soja nze eke komanda 00 number 2 okusinza wano mubende tuzze tukyalira ku kitebe ebbanga eriwera ebbanga tukola emirimu gy'ekibiina nga NUP National Platform naye ate amawulire agatugudde mu matu ate nga amawulire ga ntiika ate amawulire ga ntiisa bamu twasuse nga tutwebase okuwulira nti kaadi yaffe yagenze mu mikono etali mituufu yadde siganye ffena tuli bapate naye bafutu soja pulezidenti njagala tulina ensonga tulina enyiga ku mutima ekituufu watugamba tukole emirimu gy'ekibiina nga bwe watugamba nti gwe banaaba wadde kaadi yadde omulabe waffe Museveni webana bawadde kaadi tugenda mugoberera tetufa kukyaba MPs tetufa kukyaba kansalazi ffe tutunule omulabe waffe Museveni fine ekyo tugenda kikola naye ku lwa muganda waffe Showman Sega wano mubende municipality abantu bonna abasinga bonna buli omu badde amanyi Showman Sega wayaddako imagine omukazi budde muno tuule nti ayina kaadi eri mu ngalo ze bbiri mulowooza bakaffe bafutu soja abavuga eggaali ababonaabona enkuba ekuba abantu bakuba tunakutuusibwa makomera ba Showman
batujja mu makomera sirabanga oyo omukyalo gwe mugamba nti mwawa kaadi nti yali yazze tununula yadde ne bw'okiteekako omukono bagutema sirabanga ebbanga tuzze tusibwa nga batuteeka eyo sirabanga bwajja nga tulwanira ate ne tuwulira ate esaawa esembo nti afunye kaadi amazima gennyini ne bwe munamuwa kaadi mwamuwadde kaadi amazima gennyini tugenda mu following amabega naye nga tulina enyika ku mutima era president ogenda kujja ku lwokubiri amazima gennyini ojja kulaba ne vibe oba ejja kuba yeri emabega w'oyo omukyalo abali emabega w'omukyalo ojja bala abali emabega amanyi ogenda galaba kasi ogenda kujja ku lwokubiri ku ground so byebigambo byange okusinga nze food soldier ne tiimu yange ekituufu really we are not happy for that. People power. NUP everywhere. Amanya Narima Silvia naye abasinga bamanyinga Mama Praise nga ndiweka Tabalanga bannange fenga abalonzi batumenye emitima ekitenkanika ovanga ku muntu gwe babadde baagala okuva ku mwana omuto okutuuka ku mukadde era nga tebanalangirira kadi nga buli omu yagamba dda kadi ya shuaman n'atagifuna ate singa babadde bagigabye omuntu gwe bagiwadde n'abanga ali rede okutukuŋŋaanyanga ab'NUP naye bw'abanga ataafunye kadi buno obudde atukuŋŋaanyiza ng'eyagifunye tannaba kutukuŋŋaanya yadde kwebaza ground ekyamazima kadi nze ndaba nga yagenda mu mikono mikyamu naye bwe kinaabanga bwe tunga tebatuzeemu ne kigenderayo gye kiri abanaagonda emitima tujja londa umbrella era ekinaagaana tetujja kkaka baana kuba obulumi bungi balina n'otwetondera tuyise mu bingi naye nga Ssegawa yabadde atubeererawo bwe tubadde tutoba naye tebyazze bulungi naye katulinde ekiddako ebyo ebyange NUP amanya n'eddoboozi mpitibwa Jjuuko Ddewo ngava Katabalanga mwana nzalwa ye Katabalanga nyina obulumi bw'amaanyi eri ekibiina kyaffe kino ekye-NUP eri omubaka waffe Shuaman Ssegawa olw'ensonga amawulire amabi ennyo abakulu ge baatuleetedde nga ekigambo kadi tebakitukwasizza tubadde n'abakadde mu kyalo eyo era sebo honorable abakadde mu kyalo ebulwere gwe mbadde nkubira esimu nemuga nti kadi bagitumye nga ngamba Jjuuko mwana wange kiki kye batukoze naffe abakadde tuba tugenda kwesitula tujje tulonde olw'omulenzi oyo naye tekisobose ekirala kyenkubiriza abawagizi b'NUP mwenna bannange omukyalo yatugamba gwe bawa kadi tagenda mugoberera omukyalo oyo ekintu ekyo bwakyogera kati muli nebuuza ffe nga ffe be bagimye naffe tugaana omugoberera naye ffe tetugenda kikola tugenda kubeerawo ng'amaanyi g'NUP tusobole okumugoberera tulina kyakola naye nga tulina obulumi bw'amaanyi nnyo okuddira omunnyo n'okugatta ne sukaali badidde golodi bamusimidde eddala bamukutte bamuziise mu ttaka ekifo ky'okumugjayo tumulongoose Mubende municipality kubanga Ssegawa ye golodi abadde agenda okulongoosa ekibuga kyaffe ekya Mubende municipality. Basebo ne banyaba abatulaba olwaleero tuli baana bannamubende era ennaku z'omwezi nga 7 luli confirmed President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja Mubende kisanyu lyolaba wane eno ly'abaana bannamubende so bannamubende ne Uganda yonna tuli wano okuyisaamu eddoboozi eri abadde tannategeera ti President waffe ajja Mubende ku lunaku olwokubiri yambala ebimyufu kwata umbrella yo kwata bendera y'eggwanga ennaku z'omwezi nga 7 ffenna tugenda kubatwaliza y'ensonga lwaki olwaleero tuli mu prep okwegezaamu mu buyimba ekyukakyuka egogakuda Museveni agenda amanyamu ekyukakyuka egogakuda Museveni agenda amanyamu Tuliyambala,
tuwedde tuliyambale mule tulizima mu Uganda empya. People power, our power, people power, NUP everywhere, NUP kunga Uganda kunga president waffe kunga nga musanvu tujja abana be Mubende kunga Museveni tujja kunga Ssegawa kunga Uganda kunga Mayanja kunga Kawuma kunga